naye nga bwetwekuba mwendongo biba bitya nze naawe oyinza okusobola ne waba oyimba bya muzeeyi basudde naze nyimba bya Kafeero kakati ogenda kukola wakati bino ebyalaga tojja bisobola naye nkusooka nkusandabula kadongo kamu gundi gwe tulaba nti wa mugenzi maama kakati olina ensobi gy'otannaba kumanya wamona aleme okubeesudiyizaamu nze siri mwogezi ndi mukubi wa abo be baana b'abagenzi Hamani Ssemakula basudde oye Katende ate ono ye Kafeero Swazi abaana baagala kwekuba muziki gwe okyogerako otya ani anaasinga munne mu kulya mu ndago buli omu tibaagala babeere nga bayita mu nnyimba z'abakitaabwe Kafeero Swazi ayagala ayite mu nnyimba z'omukunja Prince Jopo Kafeero ate Katende ye ayagala ayite mu nnyimba za Hamani Ssemakula basudde. Muntu wange gw'ogamba otya ani gw'olaba asinga okulya mu ndago ku bano ababiri? Nalaga nti nja kukyusa nkwate mu lugendo okudda ziizino zindese ngera nvudde bukunja mu kyaggwe sookoleke gy'otandikye wasookedde ate gy'otandikire wamuno talina byakulimba bijjeeyo mwenera dda okuggyako abakiika ensinga olw'okuba nnyimba nesireka n'omu atamatidde ekyo ekintu kyava wa Mukama naakola nti anzeera mmanyimu nansonyiwanga kasita abanjiko bwe banjagala mu abatono mwekalakase mmanyi sikyatandongo oyagala lwalaavu kale we tutyo abaana bano bagezaako okukomyawo omukwano guli ogwaliwo wakati wa ab'emikwano ababiri Hamani Ssemakula basudde ne Prince Jopo Kafeero. Prince Jopo Kafeero batandika okubeera nga bakola ne Hamani basudde mu 1988 awo baali mu Lukwata Gita Singers. Mu Lukwata Gita Singers gye baatuuka okubeera nga baawukanira buli omu n'akwata agage. Prince Jopo Kafeero nga 1 January 1989 lwe yapaazibwa okutwalibwa mu kibiina ky'amakula Gita Singers eky'omugenzi Bernard Gonza e Maganjo. Ate ye Hamani Ssemakula basudde ekibiina yakisigalamu okutuusa we yeetongola n'akola ekibiina kye ekya Kabulada Professional Singers nga n'ekitebe kyali ku Happyland ensibuko y'amasanyu wali ekibuye. Akubuzanga bisirikirwa yamanye byange lonyimbirako Katende lonyimbirako nze sirabanga ku muntu wasanyuka buli kaseera atyo yemba yakamuzeeyo wakalabu sanyusa okulaba omweyagalire maama nga bw'otuuse ewala gyagulwa kuwa bwedda mbadde mu kufa eri ebirowoozo nga bw'otuuse ewala gyagulwa bagikwate gwemulira natodda museko yazimaze bukya mumbuuza nsiba ku mimwa unaatuuse muntu magero muwanga gyayo akadingidde kakokone ate Swazi kuba mu ngalo mukamulira nosibenketo iteeko muddirira ate luusi kuba ngoma unaatuuse muntu kimuli bayimbira ddala ennyimba eziyigiriza ezisomesa ezisanyusa abantu era buli omu nga agezaako okubeera nga ateekawo amaanyi weewaawo ababiri oyinza okulowooza buli omu alina kye yali asinga munne Hamani ng'alina ky'asinga Kafeero ne Kafeero ng'alina by'asinga Hamani naye okusalawo kuli eri nga oli analytic ng'otunuulira nnyo ensonga ez'ebuziba n'ogatta ebintu ebikola music program eno ngiweereza Mama Victor oli otya munnange kansuubire nti oli bulungi kirabu Christine eyo yonna gy'oli naffe gye tuli eno Mukama Katonda atukuuma mukyala Susan Sozi ogamba otya omu ku bawagizi ba Kabulada naddala Hamani Ssemakula basudde ogamba otya oyo nfanfe ndina omwami ali bukunjaawo muwagizi nnyo wa Prince Jopo Kafeero era ye akugamba teri amusingira bangi bemmanyi nga buli omu alina oludda lwagwako kale gwe ku bana ababiri ogwa ku luddawa Prince Jopo Kafeero ogenda wagira Swazi oba ogenda kuwagira Hamani
Semakula Basudde ng'owagira Katende. Naye ndowooza bagundi abategesi b'ebivulu bino byebintu ebimu ku bye mwandibadde nga mukola n'okwempoweringa abaana bano okubeera nga nabo basobola okukola ebintu oba oliawo ebiyinza okubeera nga bibafuula abayimbi abalungi abaleero n'enkya. Weewaawo bayinza obutakwatayo nga bayimba ezaabwe naye ate era teri agenda kuyimba zaabakitaabwe. Kale we bavaayo ne bayimba Nansubuga Diana muwala w'omugenzi Kasozi naye ayimba, Sematimba Regan naye muyimbi, lwakuba ye yabivaayo ndowooza Regan yakubayo ennyimba nga 3 ebyokuyimba n'abiteeka ali n'agamba omuzungu oba osobola tandikirawo, nze sisobola Regan okuyimba okuviira mu bwereere. Maama nsaba ayogere naawe oddeyo otuyimbire. Wansuubiza nti nno ogenda kubeera nga okwatayo oluyimba lwa Muzeeyi mu vidiyo naye simanyi ekyo kirowoozaako otya. Kale Christine Nansamba alina omuyimbi Maggie. So waliwo Suna Steven oyo wa Godfrey Muwaya Kayanda naye gyali muyimbi. Kati Geoffrey Magala Mukungu lwakuba nti ali gundi ali mu komera naye nga muyimbi. So abaana b'abayimbi bangi gye bali abamu basobola okuzanya. Kati nga olaba mukadde waffe Fred Seremba naawe kati gw'oli siniya ndowooza ojja kujja obeere refu. Kale bantu bange bebo abaana Kikaya College and Vocational School weeri okubeera nga ekutuusaako enteekateeka zino. Abakugamba twalayo omwana bamubangule Plan B Records eri Mubende eyo ekola ku nteekateeka za kwata nnyimba. St. Michael Educational Center eri Kiwanga Mukono ne Twinex International bali wali ebulaga. Mutwaleyo abaana babafuule Abanayuganda ab'omulembe. Gwe eyeetaaga ennyimba zino ez'akadongo kamu osobola okuntuuka Kasubi ku basooka kwa Vula Stage wenkolera emirimu gyange. Then waliwo abo abeetaaga nga baagala nzibaweereze era tusobola okukola. Wesitwa nojja oluyimba nduteerako 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Oba olwagala ku WhatsApp nduteerako nusulu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Enkola ekusingira obwangu gye tukozesa. Kati abeetaaga bivulu biki namwe musobola okuntuukirira. Naye nkugamba nti siri monopoly. Siri monopoly. Osobola otuukira search engines oba libraries ez'enjawulo then oluvannyuma nojja n'enkuwa. Kati waliwo abanoonya ennyimba ng'ezimu ziba zikyali ku gundi zikyali ku ziteepu. Kati ono ye Wumalumwanje tufulumya nnyo ono Wumalumwanje. Kati gwe aba alwetaaga osobola okuntuukirira oluyimba olwo ne tuluggyako ku teepu n'endukuwa lwakuba ekyo kitwalamuko ku ssente ez'enjawulo. Kitwalamu ku ssente. Kati luno baluyita abafundi kwaliko Absalom Kajumba, Sala Namale, Zaituni Nakawunde. Eno yali kulabako Gita Singers. Kati eno Abitex Productions and National Studio, Storm Serunjoji Nabirio ne Katamba Basudde Kabulada Professional Singers. Kale omulimo guno ngukolera ddala. Gwe aina tape zo nga weetaaga okubeera ng'ojjako ennyimba ozize mu MP3 nkusaba oleete tape ezo mbeere nga nsobola nawe ayagala ozikuterekera nsobola ozikuterekera obulungi kasita tukkaanya. Kale bwe ntyo mbalekedde ekibuuzo ku babiri bano olowooza ani agenda okulya mu munne agenda okuwangula munne Katende Basudde ne Kafeero Suwazi. Naye nga nkujjukiza nti okujjukira abakulu abagenzi abo kuli awo mu maaso mu Gwokutaano nga 17 enkoko njeru egenda kubeerayo okujjukira Prince Job Paul Kafeero. Then ne ajja kuba aweza emyaka 18. Kati Masaka nayo nsuubira ab'e Masaka bali nabo enteekateeka ez'okubeera nga bajjukira Haman Semakula Basudde. Haman Semakula Basudde ye yafanga 11 Ogw'omukaaga omwaka 1997 yafiira wali e Kabale Bugonzi. Kale okusalawo kuli erigwe. Nze Muzungu David Kadongo Kamu, music analyst. Dongo biba bitya nze naawe oyinza okusobola ne waba oyimba bya Muzeeyi Basudde nze nyimba bya Kafeero kakati ogenda kukola wakati bino ebyalaga tojja bisobola. Nenkusooka nkusandabula Kadongo Kamu gundi gwe tolaba nti wa mugenzi maama. Kakati olina essobi gy'otannaba kumanya.
wamona aleme kubesubiza sitwagala nze siri mwogezi sitwagala kulwisa ndi mukubi wa nga bwe nalaga nti nja kukyusa nkwate mu lugendo kudda zizino zindese ngera nvudde bukunja mu kyaggwe sokoleke gyotandike wasookedde ate gyotandikire wamono talina byakuyimba bijje mwenera dde okujjako abakiika ensingo olw'okuba nnyimba nesireka n'omu atamatidde ekyo ekintu kyava wa Mukama nakola nti anzeera mmanyi munansonyiwanga kasita abanjiko bwe banjagala mu abatono mwekalakase mwanisi kyatandongo oyagala lwalaavu mwakubuuzanga bisirikirwa yamanyi ebyange lonyimbirako kale lonyimbirako nze sirabanga ku muntu wassanyu yokka buli kaseera atyo yemba yakamuzeyo akalaavu sanyusa okulaba omweyagalire maama nga bw'otuuse ewala jagulwa kuwa bwedda mbadde mu kufa eri ebirowoozo nga bw'otuuse ewala jagulwa bagikwate gumulirana todda museko yazimaze bukya mumbuuza nsiba ku mimwa unaatuuseemu tumagero muwanga jjayo akadingidde kakokone ate swazi kuba mu ngalo mukamulirano sibenketo iteeko muddirira ate eruusi kuba ngoma unaatuuseemu tukimuli Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects ko cultural activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya 1 5 7